Bena musiibye mutya olunaku lutambudde lutya baganda bange ne bannyinaze naffe gye tuli mpola mpola muzeyiddunda akyalunda ewaawo tuli bagonvugonvumu naye ate ekirabo ky'obulamu kyo tukyakirina kyatukumye nga tukyali balamu. Tambuza vidiyo eno mbadde nsaba mbeereko wano eddakiika zigenda kuba 2 bokka kuba ndi mukosefu ng'omuntu. Ngenda kutuulako wano eddakiika 2 zokka. Mulamwa gwa leero mumpimpi wadde muzito nnyo naye nga ngenda kugumalako eddakiika 2 zokka. Kati nga bwe ntera okubagamba nti ogwange guba gwa kunamya, ogwammwe gubeere nga gwa kutambuza bubaka. Sharing a video ogwange gwa kunamya, ogugo gwa kutambuza bubaka, gwange gwa kutuula kunamya, ogugo gwa kubongerayo nti bwe tukolera wano video neraba abantu 1,000 oba 2, bantu 2,000, buli omu n'agyongerayo w'omuntu omwomu be bantu 2,000 ena. So buli omu azanye paati ye, buli omu azanye paati ye nga bwe tubadde tukyagulumba n'ogwa ono Katamiira Jjobyo akyalina omusango already ku kitaawuluzo ogw'okukwata Shiba, ate ayongeddeko omusango omulamu statement ze. Naye nga sinnatuukawo awo, olunaku olw'eggulo akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kaavuddeyo ne kakyalira ku Dr. Kiza Besigye olw'okuba ke kakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu. Bwe bamusibira batya ewaka ebbanga eryo lyonna, lwaki bamukuumira ewaka bamulekere eddembe lye? Embagamba nze sijja kubalimba, nze sibeera mwono katemba, nze Yekolera itongwa sibeera mwono katemba. Era nabagambirawo bw'oba totwagala naffe situkwagala. Bwe nakola wano video lwaki olumbye Dr. Besigye, lwaki olumbye Dr. Besigye eyavuddeyo okwekalakasa ku bbeeyi y'amafuta ne mbabuuza. Lwe nafiira omwana wange tewajja kunkubagiza, lwe nfiiridde embwa lwojja onkubagize nti owange ng'olabye n'embwayo. Lwe nafiira omwana wange tewajja kunkubagiza, lwe nfiiriddwa embwa ate lwojja onkubagize nti owange ng'olabye n'embwayo. Tobaako kikyamu ku bwongo. Nabawe ensonga lwaki tufiiriddwa gundi, tukoze tuti tavaayo, bakubye Rita, bakubye Dani, tavaayo. Mukulu ebbeeyi y'amafuta lwe yavaayo. Lwe nafiirwa omwana wange tewajja kunkubagiza, lwe nfiiriddwa embwa lwojja okunkubagiza nti owange ng'olabye n'embwayo. Sibeerabeeramu obwo butego. Kaakali bwe nalabye olunaku olw'eggulu ng'akakiiko ka human rights oba akalwanirira eddembe ly'obuntu kagenzeyo bwe eddembe lya Besigye lirinnyiddwa, bamusibira batya awaka, bannange kyona kiro nagambye bannayi bano banateeka mu katemba paka ddi. Mwe kye mugamba Besigye okumusibira ewaka kye mwalabye ng'ensonga okusinga ono omwana ow'oluwala eyali ayambadde akakofiira ka people power gwe basanga akuba ennyimba eza Bobi Wine ku rediyo eyiye gye yeegulira, ne bamukwata ne bamutwala ne bamutuusaako obuliisamaanyi ne bamutulugunya ebitagambika, n'oluvannyuma agasajja agajasi gaseddubuto ne gamutuusaako obuliisamaanyi. Akakiiko kaali luddawa? Akakiiko kammwe kaali luddawa? Mmwe temulina kye mutugamba. Muwoza Uganda Human Rights simanya biki. Uganda Human Rights yawa? Mukolera Museveni. Bingi ebize bituusibwa ku bannayuganda. Bannayuganda bawambibwa, bannayuganda basibwa, bannayuganda batulugunyizibwa, bannayuganda abakyala batuusibwako obuliisamaanyi. Muli eyo musirise mubutise matama mulinga abali empafu. Essaawa eno muvaayo n'ebyekisiru byammwe. Tibannange Dr. Besigye bamusibidde awaka, ere mugenze mulwanirira nga ne mugendanga ku cekinga mbeera ya Seggirinya gwe bafumita ebiyiso buli lunaku bwe mubanga ddala akakiiko kammwe kakola mmwe bawante.
Ngate temwavaayo omwana Sanya Muhoozi bwe yavaayo mu kkooti y'amagye mwe batalina namusibira kuba muntu wa bulijjo n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi Guti munnange batusiba naye batusiba lwa byabufuzi aye ne mukomera tutulugunyiziwa Guti kyeyalaba ekyamaanyi musindika luzira musindika butabika bamukebera oba obwongo bulamu olw'okulwanirira eddembe lye nga naye bw'onaakeera n'ovaayo ng'oli akusibidde mu toyireti n'okuba endulu nti abange mujje mu ntaase kubanga wano si we nina okubeera wabula oluvannyuma lw'okukuba endulu nti mujje mu ntaase oli n'agamba bakutwale bakukebera omutwe kuggwe naye ani gwe babasaana okutwala bamukebera ebutabika era oluvannyuma oyo Guti n'amusiba emyezi 8 mu kuyisa lugaayo mu kkooti wabula bba abayisa olugaayo mu bulamu bwe temubafaako nga ne mugendanga kakiiko kammwe akagamba nti kalwanira eddembe ly'obuntu okulwanirira omwana oyo n'okkebera oba byali ayogerako byali bituufu ebbanga lino lyonna nga temugendanga kakati olunaku olwaleero mukedde mugenze maka ga Dr. Besigye musimanya bamumazeeko eddembe lye musimanyanga kino na kino na kino mugenze okkebera obulamu bwa Besigye gwe baasibira ewaka naye nga mukyala n'akakiiko ako ojja kwesaka kuliwa mukyala naye nga mukyala munne bamutuusako obuliisamaanyi agasirikale ga sseddubuto ne bamutulugunya ne bamukuba ne bamwokya ebipiira nga temwavaayo kugenda kukebera ku bulamu bwe nga mmwe abalwanyirizi ab'eddembe ly'obuntu nga simwavaayo kugenda kulwanirira bulamu bwe oba kulwanirira ddembe lye nga mwasirika busirisi kwolwo mwe kyemugamba eno Uganda erina bannyiniyo nga be Besigye ye bamulemesa okuva ewaka lwe mujjayo obwenyi wabula omulala ne bamutta simwagala kumanya nga lwe bakuba muganda waffe coordinator wa Nupu Kasese Masereka ne bamutulugunya ne bamutuusa n'okubanga n'essaawa eno atambulira mu kagaali basajja mmwe oba gakazi mmwe agawutuufu agatuzannyira ku bwongo agalimbalimba ensi temulumirirwa bannansi nga simwavaayo kugenda kulwanirira ddembe ly'Amasereka Besigye ali ewaka we ali kakyayike mu mizannyo gyammwe egyo egy'ekisirusiru muba mukyalidde bagenze kulaba idiot mukola ki mu Uganda toyinza keera ku makya n'ogamba nti wajja kulwanyisa mayembe oli musawo muganda ng'abatuuze obabba ssente zaabwe buli lunaku naye ng'amayembe gakyabatigomya n'obagira myaka 10 20 myaka 30 kakati akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu essaawa eno kalina mugaso ki mu Uganda kubanga eddembe ly'obuntu likyatyoboolwa ng'ate lityoboolwa byaba bitongole byaba kwerinda ng'ate babikolera ku order za Museveni ne mutabani wono omutamiivu bakakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mulwanirira lyani idiots mulwanirira lyani gali awo bwe gagenda ewa Besigye ne gavaayo ne gakola embalirira Museveni tukoze bwe tuti gawuddise bannayuganda nti mu Uganda mulimu eddembe ly'obuntu era kyova olaba n'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu wabaawo ekikolwa ekikoleddwa okutyoboola eddembe ly'obuntu kavaayo mangu nga temuvaayo ku baffe mwabalwanira eddembe ly'obuntu abaffe nga temuvaayo kubalwanirira Segirinya Muhammad bamukuba ebiyiso ngale muvangayo kumanya embeera ye ya bulamu Muhoozi mukoza ngale muvaayo kumanya ali atya Masereka ngalo bamukuba temwavaayo kulwanirira ddembe lye ono mwannyinaffe omuwala ow'ekireka gwe baatwala ne batulugunya mu safe house ne bamala ne bamutuusaako n'obuliisamaanyi mbizimmwe nga temwavaayo kwogera essaawa eno kabutika amatama mbu tugenze wa Besigye okuteekawo embeera mbu tukola eno n'ebitongole by'ensi byonna bituwe ssente kubanga ffe eno mu Uganda yeffe tulwanirira eddembe ly'obuntu mulirwanirira lyani mmwe bazinkunye mwe mumanyi ne kikitegeeza eddembe ly'obuntu mumanyi n'eddembe ly'obuntu ekigambo ekyo kikitegeeza busimbe layini lwa kasota mbu tugenze kulaba Besigye bamusibidde awaka fe abaana abaffe babasibira mu ntaana bala mu makomera nga simuvangayo bawumbatuutu mmwe kuvaayo kulwana kebera mbeera z'abaana abo to the extent nti munna Uganda civilian
bamuleta mu kooti y'amagye nga Jamiru mukulu gwe balima nti wa ADF bamutwala mu kooti za bulijjo ekyo nga temuvangayo kikuba mu tochi gali awo gali emitwe gy'endiga nga gajja gatuwogganira bannange tukola abazungu mutongere sente twakozeseza n'amafuta ogenda ewa Abesigye nga temugendangayo ew'omusinga w'Olwenzululu. Omusinga w'Olwenzululu bamusiba nga to the extent wano ku Easter bannaddiini bagezaako okuyingira ewuwe ne babalemesa bamusibira mu makage ebbanga lino lyonna omusinga w'Olwenzululu omusajja ow'amaanyi bw'atyo ngale muvangayo mu aba human rights kukyogerako ti omusinga yeetaaga okuddizibwa eddembe lyo. Ngale muvangayo ku ddembe ly'omusinga w'Olwenzululu. Bano abantu abaziikiddwa mu Kikungo musima babatidde Congo bula ngale munnavaayo kututangaza ku nsonga eyo. Mwe kye mugamba Uganda yeetoloolera ku Besigye oba Besigye effeesi y'abatulugunyizibwa. Mulekeraawo otulimbalimba, mulekeraawo otukwenyakwenya, mulekeraawo otuwuddiisa, muli mizimu egikolera nakyemalira. Yoweri Kaguta Museveni essaawa eya leero nga mwerimbika muffe muli biwulenge nkiddamu wenna akulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu Uganda n'abakugoberera oba ne bakozi banno mu kitongole ekyo muli maleere temulina mugaso, muli miti gya paapaali, emiti gya paapaali tazimba muti gwa paapaali kiwulenge wokitunula mu ndooti kiba kiwulenge kasita gugwa mugaso gwagwo waba tewakyali kanakakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Muti gwa paapaali tegulina mugaso, teguzimba, tegulina kyegwongerako naye gali wano gatuwuddiisa ddembe lya Besigye alina okuba n'eddembe lyekka mu Uganda. Yabamusibidde mu nju ye ayite mukazi we babeera omwo, ayite n'abaana be bazannye ludo, ayite mukazi we bazannye sexi, naye ffe abaffe babasibira mu makomera, abalala babasibidde mu ntaana. Alipoota yammwe ku nfa ya Rita Nabukenya eriwe ne ya Dani Kyeyune eya Yasini Kawuma eriwa. Alipoota yammwe Uganda Human Rights, alipoota yammwe ku nfa zaabo eriwa. Alipoota yammwe ku nfa z'Abaganda baffaabo eriwa. Alipoota yammwe ku nfa y'ababuzibwawo, ku nfa y'ababambibwa eriruddawa. Musooke mutubuulire bakama baffe, then tubateekemu obwesige. Mutandise okuzannya obuzannyo bwammwe. Muleese omusajja wammwe mumututte ku nguudo, musimanye yeekalakaase, musimanye ng'amafuta galinnye, mugifuula ensonga. Lwe batta Rita Nabukenya nga teyeekalakaasa, lwe batta Dani Kyeyune nga teyeekalakaasa, lwe basiba Bobi Wine nga teyeekalakaasa. Lwaki olunaku olwaleero yeekalakaasa? Ku lwa bbeeyi y'amafuta olw'okubanga ayina amasundiro g'amafuta. Olwaleero lwalabye nti kyetaaga otulumirirwa amafuta bwe ganaamala okukka nga munnayuganda attibwa, munnayuganda asibwa, munnayuganda awambibwa. Kyogamba ekyo kyekisinga ffe munnange weewaawo amafuta twagala gakke kubanga ge gaditamininga ekonomi y'eggwanga, naye gakke nga ne Sseggirinya ali bweru, gakke nga buli munnayuganda alina emirembe gye, gakke ng'okuwagira Nuupu si musango, n'okuzannya oluyimba lwa Bobi Wine si musango. Nga bano we bakukuula omusango oli eguza aluzanyi ku lediyo egye yeegulira eya ssente ze. Oli najja n'amukwata n'amukuba emiggo, takomye kumukuba miggo, n'amala n'amuleepinga n'amutuusaako obuliisamanyi. Kwolwo twe baayogera wabula bafa ku kimu. Besigye yeekalakaasizza ebbeeyi y'amafuta okay yabadde mutuufu era naffe twasiimye nnyo, yeebalire ddala. But lwaki onkubagiza lwenfiiriddwa mbwa nga ku mwana we namufiirwa tewajja kunkubagiza? Oba onoonya ki? Owaaye ng'olabye n'embwa yeekufa, embwa eno gye bayita poliisi nejjeefa amangu ago, bannange ng'olabye nnyo. Naye nga we nafiirwa omwana tewaziika, tewakubagiza, ate walinga eri ng'owooza sonsomiro miro kajanjaalo kabakirabe. Then nfiiriddwa embwa, ojja osulukunda olubuto, ojja osagambiza.
towange ngola bino okufa kw'omwana wo bikola awo boyina kyotugamba bamaze okumukwata bamuzizze waka kakati omujega dandala asituka mutugeze kulwanirira ddembe lya Besigye waliwo nno omujege yaga nti Bobi Wine bamukwata bamuzza waka agwe soka webuzo ne bamukutte bamututtewa kigo bamututte Luzira oba naye era still bamututte waka mulekeraawo okutuwuddisa mulekeraawo okutuwogganira ono gwe basibidde waka kituufu si kituufu kubeera kiruma nekye mugamba kye kisinga kwe kutyoboola eddembe ly'obuntu okusinga kwe mwali mulabye mu Uganda kwe kutyoboola eddembe ly'obuntu okusinga okubaddewo mu Uganda okuva Museveni lwe yajja eddembe ly'obuntu libadde lityoboolwa nnyo Abannayuganda batulugunyizibwa Omunnayuganda attibwa Omunnayuganda bamukooza kajiri mu nsi ye bamuyimbya ndubaale ezente tezivangayo kugatta ddoboozi lyanakukola buvunaanyizibwa bwazo bwe zigende wa Museveni tuweeyo sootuwa tusirike ku kya Besigye lwe balabye nga kikulu nnyo era kyetaagisa okuyiwako omulaka zikwatire wamu mu ffenna kino kitukwatako Besigye bamuddize eddembe lye yes tukkiriza ly'eddembe lya Besigye lyetaaga okumuggibwako naye baalitwala ddi era yekka yalina okufuna eddembe lye mu Uganda yekka yalina okufuna eddembe lye mu Uganda yekka yalina okufiibwako ffe tuli byana yeye mwana asula kasangati ku ttaka lya Buganda naye sooka weebuze abaana ba Buganda bameka abali mu makomera yes atuvudde ku ky'Abannayuganda ono ali mu Buganda wasula naye abaana ba Buganda bameka abali mu makomera be mutafaako kibanga nze wennakeera ne ngenda Ekasese mu Bwakabaka bw'Enzululu ne bansiba handi bava mute Yekolera naye nga n'omusinga w'Enzululu ye yennyini talina ddembe lye talina ddembe lye kalingo gaba naye Yekolera tumulwanirire naye nga nennyini muwaawo talina ddembe lye mulekerawo tuzanyira kasita mwamutwalidde emmere kasita mwamutwalidde emmere mwebale nnyo tulala bwe mubanga mulwanira kkiriza Besigye kyemukola kye kituufu naye saagala wabeerewo abaana n'ebyana era mutulowoozesa nti kano kabadde kapange kubanga ekyo kyennyini kye mwogerako timugenze kulwanira ddembe lye byebibeerawo byebize bibaawo nga mubutisa amatama mulinga abalidde empafu nga mubutisa agatama mulinga abalidde empafu ye bamusibidde busibisi waka waliwo abaana Baganda baffe bo babasibira mu ntaana abala babasibira mu makomera ezennyolya ezengajaba zisirise busirisi era bwe njogera nga bagamba Yekolera ayogera Yekolera kino na kino na kino naye gwe sooka otunuulira Uganda Human Rights olabe oba erina kyekozeewo sooka otubuulire Uganda Human Rights oba erina kyekozeewo ku kutyoboola eddembe ly'omuntu Munnayuganda kakati olwaleero gazze n'enkola ey'amabikka nsaamu katulagire ku Besigye nti tukola naba tebamusibye ebituufu kuba tebe basibye ebituufu temuvaayo lwaki ku Besigye bwe muvaayo katulagire ku Besigye nti tukola naba tebamusiba bituufu waliwo wano agambye FDC ku ntikko n'essaawa ya Queen ekyalina erinnya naye yasigaza linnya Sinagana FDC ku ntikko era sirwana FDC ze nazze kwogera ku Uganda Human Rights naye FDC ku ntikko n'essaawa ya Queen erina erinnya
naye lali yasigaza baba kale oba ntikko kijjoyogera ku oba ogamba ya mukwano nze naawe ale n'ekirala nze saagala kuddamu ebyo bya bibiina kino ku ntikko kino ku ntikko olwaleero njagala ekintu kimu nga buli munnayuganda anunuddwa nga buli munnayuganda afiibwako kyenkanyi oba wa FDC nga bwe bamukwata Uganda Human Rights evaayo kyenkanyi nga bwe bakwata owa Nuupu nga bwe bakwata owa Jema kaabe wa NRM Uganda Human Rights yali badde entabaluganda oba yali badde omuzadde nakazadde w'ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga yali badde ssaabalungamya mu ggwanga naye obatunuulira balinga ente balwanirira ddembe ly'abuntu bwe kye mugamba olwo omukazi gwe baakuba ne batuuka omutuusaako obuliisamanyi ye yali mbizzi anti mwe mulwanira ddembe ly'abuntu nga naye ndaba muntu ye yali mbizzi nga ne mwavayo kumulwanirira mujja kati mubutika amatama ye yali mbizzi nga ne munnatubutukirako matama Chamugamba Besigye ya defining abantu bonna mu Uganda nti when you talking about the Ugandan people tunulira Besigye ye muntu ya to defining yekka ya defining eddembe ly'omuntu nti we mugenda wa Besigye muba mugenze eri buli muntu gaga leero okukolerako bajeti okugenda mu bazungu nti mutuwe ssente bifulumiza awe ensaasaanya twagenze wa Besigye ne tumutwalira ennaanansi ne tumutwalira amatooke ne tumutwalira ekimoka ekyola kazambi anti abasirikale bakyama mu nnimiro ze byagala okubbirako ssente ebiwumba tuutu ebyo mwe bisiraana ebisooka ebyetaaga n'okuttibwa nga Uganda emaze okununuka kubanga temwakola mulimo gwammwe taata bw'alaba abaana be nga beekuba bokka na bokka bw'alaba abaana be nga balwana bokka na bokka buvunaanyizibwa bwe nga taata okutabaganya abaana be tabange musse wansi ebikonde musse wansi ebyokulwanyisa suula ekiti oyo gw'okikuba muganda wo mwana wa nnyoko ne kitaawo mwenna mwava mu ntumbi zange naye taata aleka abaana be ne beetigumbula bokka na bokka ale n'alaga nti oliye mwana bana balasi baana era taagala kumanya oyo abataata kisassalala era tabeera taata kandi ne zino ennyolya eza Uganda Human Rights bula munnange ezo ze zisinze n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ezo ze zisinze n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ono Mutyaba n'agamba to walk to work is the way we are bleeding. Uganda is bleeding. Ate walk to work. Then after walking to work, what is next? Come back home and tomorrow waking up early in the morning and then walk to work. Are you normal? Are you normal? Walk to work is the way. Which way? Walking to the worker. Tumala okutuuka ku worker then ncha tudeka. Tutambuzere bigere tudeka then tudde ku worker then. Tell me. After that, what is next? Okugende wantu si kyekikulu. Kicho kimyeyo kyekikulu nkiddamu okutambula amafaya si kyekikulu wabula kicho ofunye mu kutambula amafaya n'otambuza ebigere omala gatambula taboya se munnange nze sidda osikwenya nze nkola kyenjagala kyempulira feeling zange ze kyentuma azirongaza kyekituufu Munnayuganda ne bamukwata, Munnayuganda ne bamutta, Munnayuganda ne bakola ki ng'ezembizi sima Uganda Human Rights. Zisirise busirisi tezivuddeyo kwogera. Today. Kituuse ku Dr. Besigye ssebo ziraga nti Besigye ya defining ekifaananyi ky'omuntu. Ye bamukwata nga tugenda tulaga bamusibidde nno na waka. Human Rights olwo ng'ekola mukyala munnaabwe ne bamukwata. Mukyala munnawe ne bamukwata. Gye bamusibira tebakoma kwekyo ne bamutuusaako n'obuliisa maanyi.
basirika ojja nti eno gye bakwata mbizzi nti ye si muntu aja mu kategole y'ekiti ky'eddembe ly'abantu libalwanirira bajja kati essaawa eno batembeeya kondomu zaabwe mu kigo tuli basumba ate tuli basista abalaba bulaza abamu bafaaza abalaba basista abalaba bulaza tebatutembeezaamu kondomu temuddamu tutembeezaamu kondomu zammwe kino kigo temugenda kunkola ki temulina kyemugenda kunkola temulina kyemugenda kunkola nze Yekolera Itongwa aba Uganda Human Rights zonna nnyolya abanoonya obunoonya okulya emitwe gy'embizzi mu State House ewa Museveni beddire waabwe oluva tukoze omulimu gwaffe era bannange okulwanira okutyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda tuli mu kulwanako bukya mutandika kukulwanako haufa era biki ebituukiddwako because over 30 years eddembe ly'obuntu libadde lityoboolwa nakati likyatyoboolwa muli awo mulinga abajja okunoonya emirimu mu musaayi gw'Abannayuganda ne muvuga emmotoka muzivugira ku malaalo g'Abannayuganda oshegeera olinajja omulala naggamba walk to work is the way ate naffe tukwate walk to work etaavaamu biramu tetugambye nti oba yalimbyewo ke yali nnungi naye yavaamu kalungi ki era ebibala byawo kotuwaka biriwa tulyeko nababuuza dda naffe tukwate ekkuba eryalemesa niiba okutuuka musajja bw'okwana omukazi eyafumbirwako n'akubuulira nti omusajja wange oli yankola kyona kiri gw'olina okyewala ate naye naawe oleme mufiirwa kubanga ebyamugoba eri ate essaawa eno bwe bibanga byebiri n'eno oba togenda muwangula mutima era essaawa yonna abeera agenda kuddamu anobe now when you say walk to work is the only way ffe tetulina mirimu olwedde mwaŋŋambye dda genda okole tolina byakukola genda okole ensonga lwaki mbaasamira ate oŋŋamba nti walk to work oli mugi wa ddalu zijje nkolewa nnyoko Yekolera genda okole tolina byakukola kira kituleekaanira ale nkya walk to work. Which work you're talking about? You said that sirina byakukola. Then which work? Abana. Uganda Human Rights kiyumba kya mbizzi kiri awo. Kiyumba kya mbizzi busabwe bukirimu temuva mata. Kyofunamu ekyendowooza bigimusa naye temuva mata. Busabwa mbizzi bwe bukirimu. Temulina kye mutugamba. Era temulina kyemugenda kukola mutulage nti mutufaako nnyo. Mwami Ronald yambuuza, then what is your solution to take over the government, to awaken you? Then gwekirala yongera yonulire nze nkakwata ne nkakuwa gwe yongerayo nze nkakuwadde. My rule kwawekeninga kwekugugumula nti owaezuukuka kino kiriwo ekiti nga bwe nkugugumudde ne mugamba bw'oba badde weesigula Uganda Human Rights nti ennunuziyo oli ku bibyo. Bw'oba badde weesigula nti Uganda Human Rights yennunuziyo oli ku bibyo. Bano Kabondo kakozi kasende nkugambye kiri kiyumba kya mbizzi ekiyumba ky'embizzi tekivaamu mata ebyo nno nze Yekolera Itongwa kaŋŋende mukwasi w'abakazi ono kale nazze ndi mulwadde naye obusungu babuva wajja n'owulira ebintu nga tosobola nakwogeza bukkakkamu. Kana nisenjogeza obukkakkamu bungi tambuza video kubanga wano wetulaga tugenda kufa. Nisenjogeza obukkakkamu bungi. Naye abasajja bano buli lwe bakola ebyekiyaaye byabwe ate ne bateekawo abantu abatuwuddisa onoonya obukkakkaniro mazima gennyini.
naawe obukkakkanya obukugwamu. Kakati tambuza video kubanga wano wetulaga muliro gwokya eno sigiri eteta wano wetulaga. Omukwasi w'abakazi eyakutte Shiba mwami Muhoozi Kainerugaba. Mwami munsonyi weko bannaye olulimi lusonyi. Muhoozi Kainerugaba eyakutte Shiba kalungi tambuza video eno wano wetulaga wakolo. Muhoozi Kainerugaba eyasimbye Shiba vivi olunaku olw'eggulu yavuddeyo n'akola statement abajaasi baffe tugenda kubajjayo e Congo mu nnaku 2. Muhoozi Kainerugaba okujja abajaasi bammwe Congo mu nnaku 2 si ensonga. Kyekyabatwala e Congo kyekikulu era kyekituukiddwako. Ensonga y'abatwala e Congo mugimaliriza era mwatuwadde alipoota. Kainerugaba lwaleero tugambe nti ADF yaweddewo oba bimwabbye byaweddeyo. ADF akabinja kaba tujjuke mwayogerako kaweddeyo oba bimaweddeyo era tusuubire nti tetugenda kuddamu kufuna alipoota yonna wano mu Uganda. Bakubye wano bomu, bakubye wano ebijambia, bakoze bwebati mugambe nti ADF yekikoze weeyamye kubanga mwagenda kulwanyisa ADF, mwagenda kulwanagana ADF. Olwaliro tugambye mukomewo ekitegeeza nti ADF mumaze okugisaanyaawo. ADF mumaze okugisaanyaawo. Musa Baluku abadde yadda mu bigere bya Jamiru mukulu nga bwe mutulimba mumaze okumuttowa, mumaze okumukwata. Mutubuulire tufiiriddwa bameka era tusse bameka. Mutuwe alipoota ne kunsaasaanya abaayi n'ekisinga obukulu mufeeyo mulangirire nti ADF eweddewo kubanga wagenda kunoonya ADF na komanda waabwe. Olwalo ADF eweddeyo toyinza kugema ngenda kutundula nvunza n'okomawo nti mmaze okutundula envunza. Naye ng'ekibondo ky'envunza tokikyemu oba otundudde envunza. Tosobola kugamba ngenze simya kiswa kisaanyaawo naye nga nnamunswa mu kiswa tomunnyuludde kumugjayo. Abangi mutubuulire Musa Baluku mwamukutte oba temwamukutte? Musa Baluku mwamukutte oba temwamukutte? That is the question. Akulembera ADF mwamukutte oba bye mwamaze okubba, bye mwagenda okubba byaweddeyo? Oli n'akugamba tugenda kuva e Congo mu butongole wabaayo ddi ggwe amekomanda w'okuttaka, omuduumizi w'amagye gw'okuttaka, Land Force Commander, ng'oli eno olya bigodo bya mbizzi, oli mu kunyowala jimbo okusa baafidde, munaawe oli komanda. Tugenda kuva e Congo nga bwe wabaayo ddi wagenda kwekubya bifaananyi wayitirayo buyitizi n'okomawo ne mutandika okunyowala giwammwe n'embizzi embisibisi mumutambuza baafidde. Wabaayo ddi e Congo ggwe? Wabaayo ddi e Congo nga muna tulimba nga muna tujejembukanira? Ngenda kujjayo abajaasi baffe e Congo. Wabaayo ddi? Obadde no mu mijaguzo, obadde mu bamalayo, obadde mu kusimba bakazi vivi, obadde mu kukwata abashiba, obadde mu kulya mbizzi, obadde mu kunywa walagi. Wabadde e Congo ggwe ng'ogenze kulwana. Ovuddeyo kale tukkiriza. But the question is, Musa Baluku omukutte gwe wagamba nti kati ye munyima wa Jamiru mukulu era yakulira akabinja k'abatujju. Musa Baluku omukutte ogamba otya nti ngenze kutundula nvunza kyokka n'okomawo ng'ekibondo tokikutte, tokirina, tokijjeeyo. Ogamba otya nti ngenze kusima namunsu, kusima kiswa naye nga namunswa tozze naye.
obeera mutegeka muddemu mutukoleko ennumba mugambe nti ADF etojjedde bupya mutwongere ssente tugende tulwanyise ADF ngeno mumaze otutta mukiteeke ku ADF sinnabagamba mmwe bannayuganda Congo teri lutalo bano bagenze kubba golodi n'amasanga n'emiti gy'embaawo tebalina kye bagenze kukola ne ADF teriyo bano beba ADF beba Yosefu Kony beba Alisira Kwena Museveni ye Kibwetere Museveni ye Kony Museveni ye Jamiru Mukuru then ino litabani lye Musa Baruku kale agambe bavuddeyo ekibuuzo kikimu tannalangirira oba ADF bagifutize weddewo era tannalangirira ti n'omukulembeze wa ADF amaze okukwatibwa essaawa eno ali mutuwogganira ti ADF mu bufunze tumaze okugisaanyaawo wange musabbaluko omukutte mutulageeko then tugambe nti tujja amagye Congo ADF tugisaanyiza wawoza buwoza tuli mu kujja amagye Congo tatuwadde alipoota tusse bameka tufiiriddwa bameka tufiiriddwa ssente mmeka tatulaze ensaasaanya tatulaze oba abadde akulya ADF bamusoba eitha bamukutte ebyo byonna tabyogera yayogera kimu tugenda kuvaayo Congo naye agamba nti bagenda kuvaayo Congo abadde Kampala ng'asimba bashiba mavivi ali mu batuusaako buliisa maanyi ali mu balepinga abadde Kampala ng'ali ambizi abadde Kampala nga nywa walagi naye akulaga tugenda kuvaayo Congo gwe naani waliwo baddeko Congo gwomanyi nebalwana manyi nebalwana olutalo gwe Muhoozi biwakenkuka kutta bannansi abatali balabe tebalowooza nti tebakuwagira ne Kitaawe kubba na kukwata abakazi kunywa mwenge na kulya mbizi ebyokka by'osobola toyina kirala kyonna ky'osobola to the extent nga ne Kitaawe yatuuka okuyita in case wano obadde tokamanyi Kitaawe oyo yatuuka omuyita n'amugamba nti oli facilitated with everything you are old than Bobi Wine kijja kito kubanga oli omwana yakusinga eyakulira mu kyalo atali mwana wa mugagga atalina ssente nga zo ataliiko magye akusinga amagezi n'akusinga amaanyi kwegane Museveni akimanyi nti yazaala taboya era sometimes ate anaddawo singa nze ezaala Bobi Wine mugamba tekisoboka munnange embwa ezaala mbwa embizzi ezaala mbizzi n'omutemu azaala mutemu kanyali wano tugenda kuvaayo Congo wabaayo ddi toga shiba amukwatidde Congo bwabadde osimba shiba evivi yazzeeyo Congo gy'okumusimba evivi lino omusimbye mu bbunwe yazze Congo wali musimbidde kuno wali musimbidde wano mu Buganda ssebo kati otugamba kisebo nti mugenda kuva Congo gwe nani first of all I'm a commander ali kuno land force commander nga gwe oli kuno then ani ali Congo n'oli gwe twalaba yali aduumira ekibinja ky'e Congo Simama Muhanga twamulaba ono gwe mwalaba ng'akutte eccupa y'omwenge ng'ali Congo naye ali kuno kati ani ali Congo oyo gw'olimba ensi bw'otaave ku mwenge naye ekiwoomereze bw'atyo ng'amba kasita asukka naye ekiwoomereze bw'atyo ng'amba kasita asukka akwogeza ebitasaana bannange n'akusimbya n'abakazi evivi mu bbunwe akwasa abakazi bannange n'akuliisa n'embizzi etayidde mmwe eno generation ya Kyagulanyi temujja kugisobola
mugende muzanyire ku bemwali muzanyiddeko evuvumira teribuukira ku mwenyangu tuli mwenyangu tujja bocha bamaze okubba abakongeri bababbye golodi bababbye embaawo bababbye biki kakati omutamiivu ajja atujjeje embukanya tugenda vaayo Congo nga bwe twabasindikayo ddi yewe mwali mugenda mwatutegeezaako abakongo mubasse kyokka mubattira ku ttaka lyabwe mubabbye mubalese mubazise mu mass grave ekasese mwabana ba ADF tubasse mmwe musobola okulaga ensi nti abo baali ba ADF oba mwatta baana b'abakongo alizireeta omukwasi w'abakazi tugenda kujjayo abalenze Congo okubajjayo si kyekikulu naye kye mwagenda okukolayo kyekikulu mwatuuka wa mutwanjulire kwa lipoota mutulage ku bibala ebyavudde Congo tubasaba bassebo ne bannyabo mutulage ku bibala ebyavudde Congo mwasse bameka aba ADF era batusseemu bameka era obukulembeze oba ADF mu Congo mwamaze okubusaanyawo oba abakulembera mwamukutte oba mwamusse kakati ninze ekintu kimu wabeewo akabizzi mu maaso awo akaddamu ojjeje embuka n'akajja ku TV ti ADF ekubye wano ADF etemye bano ebijambiya tubabuuze bwe mwagenda e Congo temwatugaa nti mugenze kulwanagana na ADF era amagye ne mugajjayo nga mmwe mukakasa ti ADF mumaze okugirinnya ku nfeeti nawe bulabye akabizzi ku TV oba akatamiivu konna oba akakwasi k'abakazi konna ku TV ndi ADF ekoze kino nabe ekikwasi ky'omukazi ku TV ti ADF ekoze kino mujja kutwefuka anekisemberayo ddala aliwo omwana yampeereza message nangamba Yekolera tuli balwanyi naffe naye tuli eno mukyalo ewala naye mmwe mugenda okulwana temwagala tututwala mutuyite nga tujje e Kampala naffe tugende nga mwonna ye mugenda okukunamya naffe twagala okununula Uganda naffe struggle tujagala emubuuza muganda wange oyagala kujja Kampala kununula Uganda gwa wooli wanunuka oba gwoli Kenya awo toli mu Uganda wooli gwoli Kenya oba owulira oyagala kununula Uganda awo wennyini wooli tewannanuka woba ofuuyira firimbi nunula awo naffe tununulemu ali mu Busoga nunula waawo ali Embalala nunula waawo ali Ennimule nunula waawo ali mu Balango nunula waawo ali mu Bacholi nunula waawo ali mu Buganda nunula waawo buli omu azannyire waali buli omu zannyira mu nnamba yo kubanga buli omu wooli weetaga kununulwa then bwe tumala okununula tulye kuŋŋaanya ne tusanyuka ekkololo naye bino si byakwekuŋŋaanya tetunnatuuka kuŋŋaana osobola okuŋŋaanira gy'oli okuggyako ng'oyagala bwagazi kujja Kampala ng'oyagala bifaananyi naye nga wooba wooli tewannanunuka nunula awo toyinza kumbuuza kibuuzo nti Yekolera mutuleka nga mugenda mirimu gya struggle mutuleka nga mugenda ozogganyiza awo kankubuulira ekigambo kimu awo wonna wooli n'okeera ku makya ng'ogenda ogamba omuntu omwomu oli lunaku ku bibi bya Museveni ku butemu bwa Museveni ku bubbi bwa Museveni n'omulokola buli lunaku omwaka gulimu ennaku 360 omwaka n'olokola abantu 360 360 ebyo byolokodde nabyo omwaka ogujja buli omu n'agenda ng'alokolayo omuntu omwomu olowooza tuba tulokodde abantu bameka era tuba tununudde abantu bameka era tuba tuvubye abantu bameka zannyira awo wooli ennamba yo kubanga naawe wooli wennyini muganda wange tewannanunuka okuggyako nga gwe gy'oŋŋamba gy'oli Kenya naye bw'oba oli mu Uganda awo wennyini wooli tewannanunuka bano abasiiba bagamba nti banyankole bano ba Museveni abasiiba balimba ensi nti bava mu Western Uganda abantu beeyo bakaaba n'omubuuza kijja kitya okubanga tonnanunula wammwe bano si bantu bammwe bano babeerimbikamu bwerimbisi Banyarwanda abajja okunyagulula abajja nga bagobe nti awali omuddo tuba tuziteeka olwagira ne beefuula bannyinimu
nawe ali mu Western Uganda awo wennyini wooli woyina okulwanira nawe wennyini wooli tewannanunuka buli omu sinziira mu nnamba mwoli bw'oba mu nnamba 5 lwanira awo ogufune ogwereze mu nnamba 6 ewa Ronaldo paka mu katimba ffenna tulwanire we tuli kubanga ffenna nga bannayuganda situnnanunuka tunnanunuka ffenna ne ffenna wenunulire awo wennyini wooli nunula awo wooli bunyisa enjiri awo wooli bino si bya selfie bino bya ddala tuli mu lutabaalira awo wooli nawo wennyini wakyetaaga okuterezebwa nze Yekolera itongwa sibe bulungi mweraba tambuza video nsoga kunanya